Enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko. Essuula esooka. Okwanjula Yesu. Yokaana asooka Yesu okujja. Okusooka kw'enjiri ya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda. Nga bwe kyawandiikibwa nnabbi Isaaya nti, “Laba nze ntuma omubaka wange mu maaso go, alirongoosa oluguudo lwo.” Eddoboozi lyayogerera waggulu mu ddungu nti, “Mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge.” Yokaana Omubatiza yajja mu ddungu n'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi. N'ensi yonna ey'e Buyudaaya n'ab'e Yerusaalemi bonna ne bavaayo ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Ne Yokaana yayambalanga byoya bya ŋŋamira, ne yeesibanga olukoba lw'eddiba mu kiwato kye, ng'alya nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu nsiko. N'abuulira ng'agamba nti, “Oluvannyuma lwange waliwo ajja, yansinga amaanyi, so sisaanira kukutama kutuggulula bukoba bwa ngatto ze. Nze mbabatiza n'amazzi, naye oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu.” Yokaana abatiza Yesu. Awo olwatuuka mu nnaku ezo, Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya n'ajja n'abatizibwa Yokaana mu mugga Yoludaani. Bwe yali yaakava mu mazzi, amangwago Yesu n'alaba eggulu nga libikkuse, n'Omwoyo ng'amukkako ng'ejjiba, n'eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti, “Ggwe Mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo.” Yesu akemebwa Setaani mu ddungu. Amangwago Omwoyo n'asindika Yesu mu ddungu, n'abeera mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, n'aba wamu n'ensolo ne bamalayika nga bamuweereza. Yesu atandika okubuulira Enjiri. Awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okusibwa mu kkomera, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira Enjiri ya Katonda ng'agamba nti, “Ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize Enjiri.” Yesu alaga obuyinza bwa Katonda. Omulimu gwa Yesu ogwasooka e Ggaliraaya. Bwe yali ng'ayita ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya, Yesu n'alaba Simooni ne Andereya muganda we nga basuula obutimba mu nnyanja kubanga baali bavubi. Yesu n'abagamba nti, “Mujje muyite nange, ndibafuula abavubi b'abantu.” Amangwago ne baleka obutimba ne bamugoberera. Bwe yasemberayo mu maaso katono, n'alaba Yakobo omwana wa Zebbedaayo ne Yokaana muganda we. Abo bombi baali mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Amangwago n'abayita, ne baleka awo kitaabwe Zebbedaayo mu lyato ng'ali n'abo abakolera empeera, ne bamugoberera. Yesu awonya omusajja eyaliko omwoyo omubi. Ne bayingira mu Kaperunawumu. Amangwago ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga yabayigiriza nga nannyini buyinza, so si ng'abawandiisi. Amangwago mu kkuŋŋaaniro lyabwe mwalimu omuntu aliko omwoyo omubi. N'akaaba ng'agamba nti, “Otwagaza ki Yesu ow'e Nazaaleesi? Ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe, gw'oli mutukuvu wa Katonda.” Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti, “Bunira, muveeko.” Awo omwoyo omubi ne gumusikambula, ne gukaaba n'eddoboozi ddene ne gumuvaako. Ne beewuunya bonna, ne beebuuzaganya nga bagamba nti, “Kiki kino? Kuyigiriza kujja, alagira n'obuyinza n'emyoyo emibi ne gimuwulira.” Amangwago ettutumu lye ne libuna ensi yonna erinaanye e Ggaliraaya. Yesu awonya nnazaala wa Simooni. Amangwago bwe baava mu kkuŋŋaaniro, ne bagenda wamu ne Yakobo ne Yokaana mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Awo nnyazaala wa Simooni yali ng'agalamidde ng'alwadde omusujja. Amangwago ne bamubuulira bw'ali. N'ajja n'amukwata ku mukono n'amugolokosa, omusujja ne gumuwonako n'abaweereza. Yesu awonya abalwadde bangi. Awo olw'eggulo enjuba ng'egudde, ne bamuleetera abalwadde bonna n'abo abaaliko dayimooni. Ekibuga kyonna ne kikuŋŋaanira ku wankaaki. N'awonya bangi abaali balwadde endwadde nnyingi, n'agoba baddayimooni bangi, n'atabaganya kwogera kubanga baamumanya. Yesu asaba yekka mu kifo eteri bantu. Awo mu makya ennyo, ng'obudde tebunnalaba, Yesu n'agolokoka n'afuluma n'agenda mu kifo eteri bantu n'asabira eyo. Simooni n'abo abaali naye ne bamugoberera, ne bamulaba ne bamugamba nti, “Bonna bakunoonya.” N'abagamba nti, “Tugende awalala ne mu bibuga ebituliraanye, mbuulire n'eyo, kubanga ekyo kye najjirira.” N'ayingira mu makuŋŋaaniro gaabwe mu Ggaliraaya yonna ng'abuulira ng'agoba baddayimooni. Yesu alongoosa omugenge. Omugenge n'ajja gy'ali ng'amwegayirira,
ng'amufukaamiridde ng'amugamba nti, "Bw'oyagala, oyinza okunnongoosa." N'amusaasira n'agolola omukono gwe, n'amukwatako n'amugamba nti, "Njagala, longooka." Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako, n'alongooka. N'amukuutira nnyo. Amangu ago n'amusiibula ng'amugamba nti, "Laba, tobuulirako muntu, naye genda weeyanjule eri kabona, era oweeyo olw'okulongooka kwo, ekyo Musa kye yalagira okukakasa abantu nti olongoose." Naye n'afuluma n'agenda ng'akyogerako, ng'asaasaanya amawulire ago, ne Yesu n'atayinza kuyingira nate mu kibuga mu lwatu, naye n'abeera mu bifo ebyekusifu, n'abantu ne bajja gy'ali nga bava wonna wonna. Makko essula ey'okubiri. Yesu awonya omuntu eyali akoozimbye. Awo ennaku bwe zaayitawo, n'ayingira nate mu Kaperunawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju. Ne bakuŋŋaana bangi, ne wataba na kifo we bajja newaakubadde mu mulyango, n'ababuulira ekigambo. Ne bajja abaaleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse abasajja 4. Naye bwe baalema okumuyingiza olw'ekibiina, ne babikkula waggulu ku nnyumba we yali, ne bawummulawo ekituli, ne bassa ekitanda akoozimbe kwe yali agalamidde. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe, n'agamba akoozimbye nti, "Mwana wange, ebibi byo bikusonyiyiddwa." Naye waaliwo abawandiisi abamu nga batudde, ne balowooza mu mitima gyabwe nti, "Ono kiki ekimwogeza bw'atyo? Avvoola! Ani ayinza okusonyiwa ebibi okuggyako Katonda?" Amangu ago Yesu bwe yategeera mu mwoyo gwe nga beebuuzaganya bwe batyo mu nda yaabwe, n'abagamba nti, "Lwaki mwebuuzaganya bwe mutyo mu mitima gyammwe? Ekyangu kye kiriwa? Okugamba akoozimbye nti ebibi byo bikusonyiyiddwa, oba okugamba nti, golokoka weetike ekitanda kyo otambule? Naye mumanye ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi." N'agamba eyali akoozimbye nti, "Nkugamba, golokoka, weetike ekitanda kyo, oddeyo mu nnyumba yo." N'agolokoka amangu ago, ne yeetikka ekitanda kye, n'afuluma nga bonna balaba. Awo bonna ne beewuunya ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti, "Tetulabangako kintu bwe kiti." Yesu ayita Leevi. Awo Yesu n'agenda nate ku lubalama lw'ennyanja, ekibiina ky'abantu ne kijja w'ali n'abayigiriza. Awo bwe yali ng'atambula ku lubalama, n'alaba Leevi omwana wa Alufaayo ng'atudde we yasoloolezanga omusolo, n'amugamba nti, "Ngoberera." N'agolokoka n'amugoberera. Awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba ya Leevi ng'alya, abawooza bangi n'abalina ebibi baali batudde ne Yesu n'abayigirizwa be, kubanga bangi abaali bamugoberedde. Abawandiisi ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba Yesu ng'alira wamu n'abalina ebibi n'abawooza, ne bagamba abayigirizwa be nti, "Lwaki alira wamu n'abawooza n'abalina ebibi?" Awo Yesu bwe yakiwulira n'abagamba nti, "Abalamu tebeetaaga musawo, wabula abalwadde. Sajja kuyita batuukirivu, wabula abalina ebibi." Yesu bamubuuza ku kusiiba. Awo abayigirizwa ba Yokaana n'Abafalisaayo baali nga basiiba, ne bajja ne bamubuuza nti, "Lwaki abayigirizwa ba Yokaana n'abayigirizwa b'Abafalisaayo basiiba, naye ng'abayigirizwa abo tebasiiba?" Yesu n'abagamba nti, "Abagenyi b'awasizza omugole bayinza batya okusiiba awasizza omugole ng'ali nabo? Bwe baba nga bakyali n'awasizza omugole, tebayinza kusiiba. Naye ennaku zirituuka, awasizza omugole lw'alibaggyibwako, ne balyoka basiiba ku lunaku olwo. Tewali muntu atunga ekiwero eky'olugoye oluggya ku kyambalo ekikadde. Bw'akola bw'atyo, ekiwero ekiggya kikutula ekikadde, ekituli ne kyeyongera. Era tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde. Bwe kiba bwe kityo, omwenge gwabya ensawo ez'amaliba, omwenge guyiika, n'ensawo ez'amaliba zoonooneka, naye omwenge omusu gufukibwa mu nsawo ez'amaliba empya. Yesu ye Mukama wa Ssabbiiti. Awo lumu ku lunaku lwa Ssabbiiti, Yesu yali ayita mu nnimiro, abayigirizwa be ne batandika okugenda nga banoga ebirimba. Abafalisaayo ne bamugamba nti, "Laba, lwaki bakola ekyo ekitakkirizibwa ku lunaku lwa Ssabbiiti?" Yesu n'abagamba nti, "Temusomangako Dawudi kye yakola bwe yali nga yeetaaga, n'alumwa enjala, ye n'abo be yali nabo, bwe baayingira mu nnyumba ya Katonda, Abiyasaali bwe yali nga ye kabona asinga obukulu, n'alya emigaati egy'okulaga egy'omuzizo okuliibwako wabula bakabona, n'agiwa ne be yali nabo?" N'abagamba nti, "Ssabbiiti yakolebwa ku lwa muntu, so si muntu ku lwa Ssabbiiti. Bwe kityo, Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti."
Makko essula ey'okusatu. Yesu awonya omusajja eyalina omukono ogukaze. N'ayingira nate mu kkuŋŋaaniro nga mulimu omusajja eyalina omukono ogukaze. Ne bamutunuulira nnyo okulaba oba anaamuwonyeza ku lunaku lwa Ssabbiiti, balyoke bamuwawaabire. Awo Yesu n'agamba omusajja eyalina omukono ogukaze nti, “Yimirira wakati awo.” Awo n'abagamba nti, “Kikkirizibwa okukola ekirungi ku Ssabbiiti oba okukola obubi? Kuwonya bulamu oba kutta?” Naye ne basirika busirisi. Bwe yabeetoolooza amaaso n'obusungu, ng'anakuwadde olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, n'agamba omusajja nti, “Golola omukono gwo.” N'agugolola, omukono gwe ne guwona. Abafalisaayo bateesa okutta Yesu. Amangu ago Abafalisaayo ne bafuluma ne bateesa n'Abakerodiyaani ku ye nga bwe banaamuzikiriza. Yesu awonya bangi. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bagenda ku nnyanja, ekibiina kinene ekyava e Ggaliraaya ne kimugoberera, era n'abalala ne bava mu Buyudaaya, ne Yerusaalemi, ne Idumaya n'emitala wa Yoludaani, n'okwetooloola Ttuulo ne Sidoni. Ekibiina kinene bwe baawulira bye yakola ne bajja gy'ali. N'agamba abayigirizwa be bamusembereze eryato limubeerenga kumpi, ekibiina kireme okumunyigiriza, kubanga yawonya bangi, ne bonna abaalina endwadde baali beenyigiriza bamukwateko bawonyezebwe. Era emyoyo emibi buli lwe gyamulabanga ne gigwa mu maaso ge, ne gikaaba nga gigamba nti, “Ggwe Mwana wa Katonda,” naye n'agikomako gireme okumwatuukiriza. Omulimu gwa Yesu nate mu Ggaliraaya. Awo n'alinnya ku lusozi n'ayita abo be yayagala, ne bajja gy'ali. N'alondamu 12 okubeeranga wamu naye, era abatumenga okubuulira n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu. Yalonda Simooni n'amutuuma erinnya Peetero, ne Yakobo omwana wa Zebedaayo, ne Yokaana muganda wa Yakobo. Bano n'abatuuma amannya Bowanereege, amakulu gaalyo nti baana ba kubwatuka, ne Andereya, ne Firipo, ne Batolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo omwana wa Alufaayo, ne Sadayo, ne Simooni Omukananaayo, ne Yuda Isikalyoti ye yamulyamu olukwe. Yesu ne Beeruzebuli. N'ajja mu nnyumba, ekibiina ne kikuŋŋaana nate, n'okuyinza ne batayinza kulya mmere. Awo ababe bwe baawulira ne bafuluma okumukwata, kubanga abantu baali bagamba nti alaluse. Naye abawandiisi abaaserengeta okuva e Yerusaalemi ne bagamba nti aliko Beeruzebuli era agoba dayimooni ku lw'omukulu w'abadayimooni oyo. N'abayita gy'ali n'abagambira mu ngero nti, “Setaani ayinza atya okugoba Setaani? Obwakabaka bwe bwawukanamu bwokka na bwokka, obwakabaka obwo tebuyinza kuyimirira. N'ennyumba bwe yawukanamu yo yokka, ennyumba eyo teriyinza kuyimirira. Era oba Setaani yeegolokokeddeko ye yekka, n'ayawukanamu, tayinza kuyimirira, wabula aba yeezikiriza yekka. Naye tewali muntu ayinza okuyingira mu nnyumba y'omuntu ow'amaanyi okunyaga ebintu bye, nga tasoose kusiba oyo ow'amaanyi n'alyoka anyaga ennyumba ye. Mazima mbagamba nti, abaana b'abantu balisonyiyibwa ebibi byabwe byonna, n'obuvoozi bwabwe bwe balivvoola bwonna, naye oyo yenna anavvoolanga Omwoyo Omutukuvu talina kusonyiyibwa emirembe n'emirembe, naye abazizza omusango ogw'ekibi eky'emirembe n'emirembe. Yesu yayogera bw'ati kubanga baayogera nti aliko omwoyo omubi. Baganda ba Yesu ne nnyina. Awo nnyina ne baganda be ne bajja, ne bamutumira ne bamuyita nga bayimiridde wabweru. N'ekibiina kyali kitudde nga bamwetoolodde, ne bamugamba nti, “Nnyoko ne baganda bo bali wabweru baagala okukulaba.” N'abaddamu ng'agamba nti, “Ani mmange ne baganda bange be baani?” Awo ne yeetoolooza amaaso ku baali batudde enjuuyi zonna nga bamwetoolodde n'agamba nti, “Laba mmange ne baganda bange. Kubanga buli muntu yenna akola Katonda by'ayagala, oyo ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange.” Makko essula ey'okuna. Olugero lw'omusizi. Ate n'atandika okuyigiriza ku lubalama lw'ennyanja. Ekibiina kinene nnyo ne kikuŋŋaanira w'ali, kyeyava alinnya mu lyato n'atuula mu lyo ku nnyanja, kyo ekibiina ne kibeera ku lubalama lw'ennyanja. N'abayigiriza bingi mu ngero, n'abagamba mu kuyigiriza kwe nti, “Muwulire, omusizi yafuluma okusiga. Awo olwatuuka bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya, n'endala ne zigwa ku lwazi okutali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera, kubanga ettaka teryali ggwanvu,
enjuba bwe yayaka ne zibotookerera, era kubanga tezaalina mmizi ne zikala. Endala ne zigwa mu maggwa, amaggwa ne galoka, ne gazizisa ne zitabala bibala. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibala ebibala, ne bikula ne byeyongera, ne zizaala okutuusa 3, era okutuusa 6, era okutuusa 10. N'agamba nti, alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo bwe yali yekka, abo abaali bamwetoolodde ne 12 ne bamubuuza ku ngero ezo. N'abagamba nti, mwe muweereddwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero, babe nga balaba naye nga tebeetegereza, babe nga bawulira naye nga tebategeera, si kulwa nga bakyuka ne basonyiyibwa. N'abagamba nti, temutegeera lugero luno? Kale mulitegeera mutya engero zonna? Omusizi asiga kigambo. Bano be b'oku mabbali g'ekkubo, ekigambo we kisigibwa, awo bwe bawulira, amangwago Setaani n'aggyamu ekigambo ekyasigibwa mu bo. Ne bano bwe batyo be bali abaasigibwa awali olwazi. Abo bwe bawulira ekigambo, amangwago bakikkiriza n'essanyu, ne bataba na mmizi mu bo, naye bamala ekiseera kitono. Awo bwe wabaawo okulaba ennaku oba okuyiganyizibwa olw'ekigambo, amangwago nga bagwa. N'abalala be bali abaasigibwa mu amaggwa, abo bwe bawulira ekigambo, awo emitawaana gy'ensi n'obulimba bw'obugagga n'okwegomba kw'ebirala byonna bwe biyingira bizisa ekigambo ne kitabala. N'abo be bali abaasigibwa awali ettaka eddungi, abawulira ekigambo, abakikkiriza, ababala ebibala 3, n'6, n'10. Olugero lw'ettaala. N'abagamba nti, ettaala ereetebwa okuteekebwa munda mu kibbo, nanti kimunda w'ekitanda, n'etateekebwa waggulu ku kikondo. Kubanga tewali ekikwekebwa ekitalimanyibwa, oba ekikisibwa ekitalirabika mu lwatu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire. N'abagamba nti, mwekuume kye muwulira. Mukigera mwe mugera, nammwe mwe muligererwa era mulyongerwako. Kubanga alina aliweebwa, n'atalina aliggyibwako n'ekyo ky'ali nakyo. Olugero lw'ensigo ekula. N'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda bulinga omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka, ne yeebaka, n'agolokoka ekiro n'emisana, n'ensigo n'emeruka, n'ekula ye nga tamanyi bw'emeruse. Ensi ebala yokka, okusooka kalagala, ate kirimba, ate eŋŋaano enkulu mu kirimba. Naye emmere bw'eyengera, amangu agassaako ekiwabyo, kubanga okukungula kutuuse. Olugero lw'akaweke ka kaladaali. N'agamba nti, kiki kye tunaageraageranya n'obwakabaka bwa Katonda? Oba tukozese lugero ki okubunnyonnyola? Bufaanana ng'akaweke aka kaladaali, ako bwe kasigibwa mu ttaka, newankubadde nga ke katono okukira ensigo zonna eziri mu nsi, naye bwe kasigibwa kakula, kaba kanene okukira enva zonna, kasuula amatabi amanene, ennyonyi ez'omu bbanga mwe ziyinza okuzimba ebisu byazo. N'abagamba ekigambo mu ngero nnyingi ng'ezo, nga bwe baayinza okuwulira. Teyayogera nabo awatali lugero, naye bwe yabanga yekka n'abayigirizwa be n'abannyonnyola byonna. Yesu akkakkanya omuyaga. Awo ku lunaku olwo bwe bwali buwungedde, n'abagamba nti, tuwunguke tutuuke emitala eri. Abayigirizwa ne baleka ekibiina, ne balinnya mu lyato Yesu mwe yali, ne bagenda naye nga bwe yali, era n'amaato amalala gaali naye. Awo omuyaga mungi ne gujja, amayengo ne gayiika mu lyato, n'eryato ne litandika okujjula amazzi. Yesu ye yali mabega mu lyato nga yeebase ku mutto. Ne bamuzuukusa ne bamugamba nti, omuyigiriza, tofaayo nga tufa. N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti, sirika, teeka. Omuyaga ne gukkakkana, n'eba nteefu nnyo. N'abagamba nti, kiki ekibatiisa? Temunnaba kuba na kukkiriza? Ne batya nnyo, ne bagambagana nti, kale ono y'ani? Omuyaga n'ennyanja gwe bigondera? Makko essula ey'okutaano. Yesu awonya omusajja eyaliko baddayimooni. Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasene. Bwe yava mu lyato, amangu ago omuntu eyaliko omwoyo omubi n'ava mu malaalo n'ajja n'amusisinkana. Omusajja ono yasulanga mu malaalo nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi baagezangako okumussa mu masamba n'okumusiba mu njegere, enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya. Ne wataba muntu w'amaanyi asobola okumunyweza. Naye bulijjo, ekiro n'emisana,
Yakaabiranga mu malaalo ne ku nsozi, era nga bwe yeesalaasala n'amayinja. Awo bwe yalengera Yesu ng'akyali walako, n'adduka n'atuuka awali Yesu, n'amusinza, n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, "Onvunaana ki, Yesu Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkulayiza Katonda, tombonereza." Kubanga Yesu yali amaze okugamba nti, "Vva ku muntu ono ggwe omwoyo omubi." Awo Yesu n'amubuuza nti, "Erinnya lyo ggwe ani?" N'addamu nti, "Erinnya lyange nze Lijoni, kubanga tuli bangi." N'amwegayirira nnyo aleme okubagoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nnyo nga zirya. N'amwegayirira ng'amugamba nti, "Tusindike mu mbizzi tuziyingiremu." Yesu n'akkiriza. Awo emyoyo emibi ne giva mu musajja ne giyingira mu mbizzi. Awo eggana ly'embizzi lyonna ne lifubutuka, ne liserengetera ku bbanga ne lyeyiwa mu nnyanja. Embizzi zonna ezaali ng'enkumi 2 ne zifiira mu nnyanja. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babuulira ab'omu kibuga n'ab'omu byalo ebiriraanyeewo. Abantu bangi ne bajja okulaba ebibaddeyo bwe biri. Ne batuuka awali Yesu, ne balaba eyaliko baddayimooni abangi ng'atudde, ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi, ne batya nnyo. Abo abaalaba ebyaliwo ne babannyonnyola ebyali bituuse ku musajja oyo eyaliko dayimooni era ne ku mbizzi. Awo abantu ne batandika okwegayirira Yesu ave mu kitundu kyabwe. Awo bwe yali ng'alinnya mu lyato okugenda, omusajja eyaliko baddayimooni n'amwegayirira agende naye. Naye Yesu n'agaana, n'amugamba nti, "Genda eka mu babo, obabuulire bwe biri ebikulu Katonda by'akukoledde ne bw'akusaasidde." Awo omusajja n'agenda, n'atandika okutegeeza abantu mu Dekapoli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Abantu bonna ne beewuunya. Yayiro yeegayirira Yesu awonye muwala we. Awo Yesu bwe yawunguka nate mu lyato n'atuuka emitala, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira w'ali ku lubalama lw'ennyanja. Awo omu ku bakulu b'ekkuŋŋaaniro erinnya lye Yayiro bwe yalaba Yesu, n'ajja n'avuunama ku bigere bye, n'amwegayirira nnyo ng'agamba nti, "Muwala wange omuto abulako katono okufa. Nkwegayirira, jangu omusseeko emikono gyo, adde mu mbeera ye, alamuke." Awo Yesu n'agenda naye, ekibiina ekinene ne kimugoberera nga kigenda kimunyigiriza. Yesu awonya omukazi w'ekikulukuto ky'omusaayi. Awo mu kibiina ekyo mwalimu omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12. Yali yeewuubye nnyo mu basawo bangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga bweyongezi okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu, bw'atyo n'ajja nga yeenyigiriza mu kibiina, n'atuuka emabega wa Yesu, n'akoma ku kyambalo kye. Kubanga yagamba mu mutima gwe nti, "Bwe nkoma obukomi ku byambalo bye, n'awona." Amangwago ekikulukuto ky'omusaayi ne kikalira, n'awulira mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa obulwadde bwe. Amangwago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'abuuza nti, "Ani akomye ku byambalo byange?" Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, "Olaba ekibiina bwe kikunyigiriza, oyinza otya okubuuza nti ani ankomyeko?" Naye Yesu ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo amukutteko. Naye omukazi bwe yamanya ekimutuuseeko, n'ajja eri Yesu ng'atidde nnyo era ng'akankana, n'agwa mu maaso ge, n'amubuulira amazima gonna. Yesu n'amugamba nti, "Omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Genda mirembe, owonere ddala obulwadde bwo." Muwala wa Yayiro awonyezebwa. Awo bwe yali ng'akyayogera, abaava mu maka ga Yayiro ne bajja ne bagamba Yayiro nti, "Omuwala wo afudde. Oteganyiza ki nate omuyigiriza?" Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku bigambo ebyogeddwa, wabula n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, "Totya, kkiriza bukkiriza." Awo Yesu n'agaana abalala bonna okugenda naye, okuggyako Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda wa Yakobo. Ne batuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'alaba okwaziirana n'abakaaba n'abakuba ebiwoobe ebingi. Awo bwe yayingira n'abagamba nti, "Kiki ekibaaziiranya n'ekibakaabya? Omuwala tafudde, naye yeebase bwebasi." Awo abantu bonna ne bamusekerera nnyo. Naye n'abagamba bonna bafulume mu nju. N'atwala kitaawe w'omuwala ne nnyina n'abayigirizwa abaali naye, n'ayingira nabo mu kisenge omuwala mwe yali. Awo n'akwata omukono gw'omuwala n'amugamba nti, "Taliisa kkumi," ekitegeeza nti, "Omuwala, nkugamba nti golokoka." Amangwago omuwala n'agolokoka n'atambula. Omuwala oyo yali awezezza emyaka 12.
Amangu ago abaaliwo ne bawuniikirira nnyo. Yesu n'abakuutira nnyo baleme okubuulirako omuntu yenna. Awo n'alagira okuwa omuwala ekyokulya. Makko essula ey'omukaaga. Ab'ewa Yesu gy'ava beewuunya okuyigiriza kwe. Yesu n'ava mu kitundu ekyo n'ajja mu nsi y'ewaabwe ng'ali n'abayigirizwa be. Awo ku Ssabbiiti n'agenda mu kkuŋŋaaniro n'atandika okuyigiriza. Abantu bangi bwe baamuwulira ne bawuniikirira ne bagamba nti, "Omusajja ono bino byonna yabiyigira wa? Magezi ki ono ge yaweebwa n'ebyamagero byenkanidde wano by'akola? Si y'ono omubazzi, omwana wa Maliyamu, muganda wa Yakobo, ne Yose, ne Yuda, ne Simooni? Era ne bannyina tetubeera nabo kuno okwaffe?" Ne bamwesittalako. Yesu n'abagamba nti, "Nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe, ne mu kika kye, ne mu nnyumba ye. Era teyakolerayo kyamagero kyonna okuggyako okussa emikono gye ku balwadde batono n'abawonya. Ne yeewuunya olw'obutakkiriza bwabwe." Awo n'agenda ng'ayigiriza mu byalo ebirinaanyeewo. Omulimu ebweru wa Ggaliraaya. Awo Yesu n'ayita gy'ali 12 n'atandika okubatuma kinnababirye, n'abawa obuyinza ku myoyo emibi. N'abalagira obutatwala kintu kyonna gye bagenda okuggyako omuggo gwokka, si mmere, newankubadde ensawo, newankubadde ensimbi mu lukoba. Bambale engatto naye tebatwala kkanzu 2. N'abagamba nti, "Buli nju yonna mwe muyingiranga mubeeranga omwo okutuusa lwe mulivaayo. Na buli kifo kyonna ekitali bakkiriza, ekitali bawulira, bwe muvangayo mukunkumulanga enfuufu eri mu bigere byammwe okuba omujulirwa gye bali." Ne bagenda ne babuulira okwenenya. Ne bagoba baddayimooni bangi, ne basiiga amafuta ku balwadde bangi ne babawonya. Kabaka Kerode alowooza nti Yokaana Omubatiza azuukidde. Awo Kerode kabaka n'awulira, kubanga erinnya lya Yesu lyali lyatiikiridde, n'agamba nti, "Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu? Amaanyi gano kyegava gakolera mu ye." Naye abalala ne bagamba nti, "Ye Eriya." Abalala ne bagamba nti, "Nnabbi ng'omu ku bannabbi." Naye Kerode bwe yawulira n'agamba nti, "Yokaana gwe natemako omutwe nze yazuukidde." Kubanga Kerode yennyini yatuma n'akwata Yokaana n'amusiba mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa muganda we Firipo gwe yawasa. Kubanga Yokaana yagamba Kerode nti, "Si kituufu gwe okutwala mukazi wa muganda wo." Kerodiya n'ayagala okutta Yokaana yeesasuze, naye nga tayinza, kubanga Kerode yatya Yokaana ng'amumanyi ng'omuntu omutuukirivu era omutukuvu, n'amwekuuma. Kerode yayagalanga nnyo okuwulira Yokaana by'ayogera, naye ate byamulekanga tamanyi kyakukola. Naye olunaku lwali lumu, Kerodiya n'afuna oluwenda olutuukiriza kye yayagala edda okukola. Olwali olwo, Kerode n'afumbira abakungu be embaga ku lunaku olw'amazaalibwa ge, n'ayita abakungu be n'abakulu b'abaserikale n'abaami bonna abakulu mu Ggaliraaya. Awo omuwala wa Kerodiya yennyini bwe yajja n'azina, Kerode n'abo abaali batudde naye nga balya ne bamusiima. Awo kabaka n'agamba omuwala nti, "Nsaba ky'oyagala kyonna n'akikuwa." N'amulayirira nti, "Kyonna kyonna ky'onoosaba n'akikuwa, newankubadde ekitundu eky'obwakabaka bwange." Awo omuwala n'afuluma n'agamba nnyina nti, "Nsabe ki?" N'amugamba nti, "Saba omutwe gwa Yokaana Omubatiza." Awo omuwala amangu ago n'addayo eri kabaka n'amusaba ng'agamba nti, "Njagala ompe kaakano omutwe gwa Yokaana Omubatiza ku lutiba." Awo kabaka n'anakuwala nnyo, naye olw'ebirayiro bye, n'abo abaali batudde naye nga balya nga bawulira, n'atayagala kumenyawo kigambo kye yali agambye omuwala. Kale amangu ago kabaka n'atuma serikale omumbowa, n'alagira okuleeta omutwe gwa Yokaana. N'agenda n'amutemerako omutwe mu kkomera, n'aleeta omutwe gwe ku lutiba, n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. Awo abayigirizwa be bwe baawulira, ne bajja ne batwala omulambo gwe ne baguziika mu ntaana. Yesu atwala abatume okuwummulako. Awo abatume ne bakomawo awali Yesu ne bamubuulira ebigambo byonna bye baakola ne bye baayigiriza. N'abagamba nti, "Mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu muwummuleko katono." Kubanga waaliwo abantu bangi abaali bajja gye bali, nga n'abalala bagenda, ne babulwa n'akaseera ak'okuliiramu ku mmere. Ne balinnya mu lyato bokka ne bagenda mu kifo eteri bantu. Yesu aliisa abantu 5,000. Naye abantu bangi ne babalaba nga bagenda, ne babategeera
n'abo abaava mu bibuga byonna ne badduka okwetoolola ku lukalu ne babasookayo. Awo Yesu bwe yava mu lyato n'alaba ebibiina bingi n'abasaasira, kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba, n'atandika okubayigiriza ebintu bingi. Awo obudde bwe bwali buyise, abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bamugamba nti, ekifo kino kya ddungu, ne kaakano obudde buyise. Basiibule bagende mu byalo ne mu bibuga ebirinaanye wano, bagende beegulire emmere. Naye n'addamu n'abagamba nti, mmwe mubawe emmere. Ne bamugamba nti, tugende tugule emigaati egy'eddinaali 2 tugibawe balye? N'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Mugende mulabe. Bwe baategeera ne bagamba nti, 5 n'ebyennyanja 2. N'abalagira batuule bonna bibiina ku muddo. Ne batuula nnyiriri 1,005. N'akwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati, n'awa abayigirizwa be bagisse mu maaso g'abali, n'ebyennyanja 2 n'abigabira bonna. Ne balya bonna ne bakkuta. Ne bakuŋŋaanya obukunkumuka bw'emigaati n'obw'ebyennyanja ne bijjuza ebibbo 12. Abo abaali emigaati baali abasajja 5,000. Yesu atambulira ku mazzi. Amangwago Yesu n'agamba abayigirizwa be basaabale mu lyato, bawunguke bagende emitala w'ennyanja e Besusayida, ye amale okusiibula ebibiina. Awo bwe yamala okubasiibula n'agenda ku lusozi okusaba. Awo bwe bwali buwungedde, eryato lyali mu nnyanja mu buziba, ye yali yekka ku lukalu. Awo bwe yalaba nga bategana okuvuga, kubanga omuyaga gwali gubafulumye mu maaso, mu kisimuka ekyokuna eky'ekiro, n'ajja gye bali ng'atambulira ku nnyanja. Yali ng'agenda okubayisa, naye bo bwe baamulaba ng'atambulira ku nnyanja, ne balowooza nti kifaananyi, ne bakaaba, kubanga bonna baamulaba ne beeraliikirira. Naye amangwago n'ayogera nabo n'abagamba nti, mugume omwoyo, nze nzuuno, temutya. N'alinnya mu lyato mwe baali, omuyaga ne gulekeraawo okukunta. Abayigirizwa ne bawuniikirira nnyo. Tebaategeera eby'emigaati, kubanga emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Yesu awonya abalwadde e Genesaleeti. Awo bwe baawunguka ne batuuka mu nsi y'e Genesaleeti, ne bagoba ettale. Awo bwe baava mu lyato, amangwago abantu ne bamutegeera, ne badduka ne beetoolola mu nsi eyo yonna, ne batandika okusitulira ku bitanda abalwadde okubaleeta we baawulira nga waali. Ne buli gye yagendanga, mu mbuga oba mu bibuga oba mu byalo, bassanga abalwadde mu butale, ne bamwegayirira bakome bukomi ku lukugiro lw'olugoye lwe, n'abo abaamukomangako ne bawona. Makko essula ey'omusanvu. Obulombolombo bw'Abayudaaya. Awo Abafalisaayo n'abawandiisi abamu abaava e Yerusaalemi ne bakuŋŋaanira awali Yesu. Ne balaba abamu ku bayigirizwa be nga balya emmere n'engalo embi, okugamba ze zitanaabiddwa. Kubanga Abafalisaayo n'Abayudaaya bonna tebaalyanga mmere nga tebamaze kunaaba nnyo ngalo zaabwe, ng'obulombolombo bw'abakadde bwe bulagira. Era bwe baavanga mu katale nga tebasobola kulya nga tebannaba kwetukuza, era waaliwo n'ebirala bingi bye baaweebwa okukwata, okunaazanga ebikompe, n'ebibya, n'entamu ez'ebikomo. Awo Abafalisaayo n'abawandiisi ne bamubuuza nti, lwaki abayigirizwa abo tebagoberera bulombolombo bw'abakadde, naye ne balya emmere n'engalo embi? N'abagamba nti, Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi, nga bwe kyawandiikibwa nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye emitima gyabwe gindi wala. Naye bansinziza bwereere, nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muleka etteeka lya Katonda, ne mukwata obulombolombo bw'abantu. N'abagamba nti, mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda, ne mukwata obulombolombo bwammwe. Kubanga Musa yayogera nti, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era nti avumanga kitaawe oba nnyina bamuttanga bussi. Naye mmwe mwogera nti, omuntu bw'agamba kitaawe oba nnyina nti, kyonna kye nandikuwadde okukugasa ye Kolubaani, ekitegeezebwa nti kitone kya Katonda, temukyamuganya kukolera kintu kitaawe oba nnyina, muddibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigiriza, era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo ebyonoona omuntu. Awo Yesu n'ayita ebibiina n'abagamba nti, mumpulire mwenna mutegeere. Tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu bwe kiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona, naye ebintu ebiva mu muntu
ebyo bye byonoona omuntu. Buli alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo bwe yayingira mu nnyumba ng'avudde mu bibiina, abayigirizwa be ne bamubuuza olugero olwo. N'abagamba nti, bwe mutyo nammwe temutegedde? Temutegeera nti kyonna ekiri ebweru bwe kiyingira mu muntu tekiyinza kumwonoona? Kubanga tekiyingira mu mutima gwe naye mu lubuto lwe ne kiyita ne kigenda mu kaabuyonjo? Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. N'agamba nti, ekiva mu muntu kye kyonoona omuntu. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi, obuvvoozi, amalala, obusiru. Ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. Okukkiriza kw'omukazi Omusulofoyiniiki. Awo Yesu n'avaayo n'agenda mu bitundu by'e Ttuulo ne Sidoni. N'ayingira mu nnyumba, n'atayagala muntu kutegeera, naye ne kitasoboka. Naye amangu ago, omukazi eyalina omuwala we eyaliko dayimooni, bwe yawulira n'ajja n'afukamira ku bigere bye. Omukazi yali Muyonaani, eggwanga lye Musulofoyiniiki, n'amwegayirira okugoba dayimooni ku muwala we. Yesu n'agamba omukazi nti, leka abaana bamale okukkuta, kubanga si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira embwa. Naye omukazi n'amuddamu nti, weewaawo mukama wange, n'embwa ziriira wansi w'emmeeza obukunkumuka bw'abaana. Yesu n'amugamba nti, olw'ekigambo ekyo weddireyo, dayimooni avudde ku muwala wo. N'addayo mu nnyumba ye, n'asanga omuwala ng'agalamizibbwa ku kitanda, ne dayimooni ng'amuvuddeko. Yesu awonya omuggavu w'amatu. Ate n'ava mu bitundu by'e Ttuulo n'agenda e Sidoni, eyo gye yava n'addayo ku nnyanja y'e Ggaliraaya ng'ayitira mu kitundu ky'e Dekapoli. Ne bamuleetera omuggavu w'amatu atayogera bulungi, ne bamwegayirira okumussaako omukono gwe. N'amuggya mu kibiina kyama, n'amussa engalo mu matu ge, n'awanda amalusu, n'amukoma ku lulimi, n'atunula waggulu mu ggulu, n'assa ekikkowe, n'alyoka amugamba nti, Efasa, ekitegeeza nti, gguka. Amatu ge ne gagguka, n'enkolo y'olulimi lwe n'esumulukuka, n'ayogera bulungi. N'abakuutira baleme okuwulirako muntu, naye nga bwe yayongera okubakuutira, bwe beeyongera ennyo nnyini okukibunya. Ne bawuniikirira nnyo nnyini kitalo nga bagamba nti, ebintu byonna abikoze bulungi. Olaba aggula abaggavu b'amatu era n'ayogeza ne bakasiru? Makko essuula ey'omunaana. Yesu aliisa abantu 4,000. Awo mu nnaku ezo, ekibiina ne bwe kyakuŋŋaana, ne bataba na mmere ya kulya, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, nsaasira ekibiina, kubanga baakamala nange ennaku 3 era tebalina kyakulya. Bwe mbasiibula okuddayo ewaabwe nga tebalidde, bajja kuzirikira mu kkubo, ate ng'abamu ku bo bava wala. Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, omuntu anaayinza atya okukkusa abantu bano emigaati wano mu ddungu? N'ababuuza nti, mulina emigaati emeka? Ne baddamu nti, 7. Awo Yesu n'alagira ekibiina okutuula wansi. N'addira emigaati 7, ne yeebaza, n'agimenyaamenyamu, n'awa abayigirizwa be okugissa mu maaso gaabwe, ne bagissa mu maaso g'ekibiina. Era baali balina obwennyanja butono, nabwo n'abwebaza, n'alagira nabwo okubussa mu maaso gaabwe. Ne balya ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7. Baali nga 4,000 n'abasiibula. Amangu ago n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be, n'ajja mu kitundu ky'e Dalumanusa. Abafalisaayo basaba Yesu akabonero akava mu ggulu. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne batandika okuwakana naye, nga banoonya gy'ali akabonero akava mu ggulu nga bamukema. Yesu n'assa ekikkowe n'agamba nti, ab'emirembe gino banoonyeza ki akabonero? Mazima mbagamba nti, ab'emirembe gino tebaliweebwa kabonero. N'abaleka, n'asaabala nate n'agenda ku ludda olulala olw'ennyanja. Yesu ayogera ku kizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'ekya Kerode. Awo abayigirizwa ne beerabira okutwala emigaati, baalina omugaati gumu gwokka mu lyato. N'abakuutira ng'agamba nti, munywere mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa kya Kerode. Ne beebuzaganya bokka na bokka ne bagamba nti, tetulina migaati. Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, kiki ekibeebuuzaganyisa olw'obutaba na migaati?
Temunnalaba so temunnategeera? Emitima gyammwe mikakanyavu? Mulina amaaso temulaba? Mulina amatu temuwulira so temujjukira? Bwe namenyera 50,000 emigaati 5, ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumuka bwe mwakuŋŋaanya? Ne bamugamba nti 12. Era bwe namenyera 7,400, mwakuŋŋaanya ebisero bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamugamba nti 7. N'abagamba nti, temunnategeera? Yesu awonya omuzibe w'amaaso e Besusayida. Awo ne bajja e Besusayida, ne wabaawo abantu abaamuleetera omusajja omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira amukwateko. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'ekibuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amussaako engalo n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti, ndaba abantu, kyokka bafaanana ng'emiti nga batambula. Era nate Yesu n'ayongera okukwata ku maaso g'omusajja, omusajja n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. Yesu n'amusindika ewuwe ng'amugamba nti, togezaako kuyingira mu kyalo. Omulimu gwa Yesu ogwasembayo mu Yerusaalemi, okubonyaabonyezebwa, okufa n'okuzuukira kwe. Yesu agenda e Yerusaalemi. Yesu ayogera ku kubonyaabonyezebwa kwe. Awo Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga bwa Kayisaliya ekya Firipo. Naye bwe baali batambula, n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu bampita ani? Ne bamugamba nti, Yokaana Omubatiza, n'abalala nti Eriya, naye abalala nti omu ku bannabbi. Ye n'ababuuza nti, naye mmwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'amugamba nti, gwe Kristo. Yesu n'abakuutira baleme okukibuulirako omuntu yenna. Awo Yesu n'atandika okubabuulira nti, kimugwanira Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu. Peetero n'amuzza wabbali n'atandika okumunenya. Yesu bwe yakyuka n'alaba abayigirizwa be, n'anenya Peetero ng'agamba nti, dda emabega wange, Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Yesu ayogera ku kumugoberera. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe angoberere, kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Kubanga kimugaza ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'Omwana w'Omuntu alimukwatirwa ensonyi oyo lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika abatukuvu. Makko essula ey'omwenda. Okufuusibwa kwa Yesu ku lusozi. Awo Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti ku bano abayimiridde wano, waliwo abamu abatalirega ku kufa n'akatono, okutuusa lwe baliraba obwakabaka bwa Katonda nga bujja n'amaanyi. Awo ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana, n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu bokka mu kyama, n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Engoye ze ne zaakaayakana ne zitukula nnyo, so nga tewali mwozi ku nsi ayinza okuzitukuza bw'atyo. Awo Eriya ne Musa ne babalabikira, era baali boogera ne Yesu. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Labbi, kye kirungi ffe okubeera wano. Kale tusiisire ensiisira 3, emu yiyo, n'emu ya Musa, n'emu ya Eriya. Kubanga yali tamanyi kyaddamu kubanga baali batidde nnyo. Awo ekire ne kijja ne kibasiikiriza, eddoboozi ne lifuluma mu kire nti, ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulire. Amangu ago okugenda okukyusa amaaso gaabwe nga tebalaba muntu mulala wabula Yesu yekka nabo. Awo bwe baali bakka ku lusozi, n'abakuutira baleme okubuulirako omuntu bye balabye, okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alizuukira mu bafu. Ne bakyekuuma ekigambo ekyo nga beebuuzaganya bokka nti, okuzuukira mu bafu kuliba kutya? Ne bamubuuza nga bamugamba nti, abawandiisi boogera nti kigwana Eriya okusooka okujja. N'abagamba nti, Eriya y'asooka okujja n'alongoosa byonna, era kyawandiikirwa kitya Omwana w'Omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi n'okunyoomebwa? Naye mbagamba nti Eriya yamala okujja, era baamukola buli kye baayagala nga bwe kyawandiikirwa. Yesu awonya omulenzi eyaliko dayimooni.
Awo bwe baatuuka eri abayigirizwa be ne balaba ekibiina kinene nga kibeetoolodde, n'abawandiisi nga babasokaasoka. Amangu ago ekibiina kyonna bwe kyamulaba ne beewuunya nnyo, ne badduka ne bajja gy'ali ne bamulamusa. N'ababuuza nti, "Mubasokaasoka lwaki?" Omu ku kibiina n'amuddamu nti, "Omuyigiriza, nkuleetedde omwana wange, aliko dayimooni atayogera. Buli gy'amutwala amukuba ebigwo, abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba. Ngambye abayigirizwa abo bamugobe ne batayinza." N'addamu n'agamba nti, "Mmwe ab'emirembe egitakkiriza, ndituusaawo okubeera nammwe. Ndituusaawo okubagumiikiriza. Mumundeetere." Ne bamuleeta gy'ali. Awo bwe yamulaba, amangu ago dayimooni n'amutaagulataagula nnyo, n'agwa wansi ne yeekulungula ng'abimba ejjovu. N'abuuza kitaawe nti, "Obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki?" N'agamba nti, "Okuviira ddala mu buto. Emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta, naye obanga oyinza, tusaasire otubeere." Yesu n'amugamba nti, "Obanga oyinza, byonna biyinzika eri akkiriza." Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti, "Nzikiriza, saasira obutakkiriza bwange." Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kijja kidduka, n'aboggolera dayimooni n'amugamba nti, "Ggwe dayimooni atayogera era omuggavu w'amatu, nze nkulagira muveeko, tomuddiranga nate n'akatono." Awo n'akaaba n'amutaagula nnyo, n'amuvaako, n'afaanana ng'afudde, n'okugamba abalala bangi ne bagamba nti, "Afudde." Naye Yesu n'amukwata ku mukono, n'amuyimusa, n'ayimirira. Awo bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza mu kyama nti, "Lwaki ffe tetwayinzizza kumugoba?" N'abagamba nti, "Engeri eno teyinzika kugenda na kirala awatali kusaba na kusiiba." Yesu ayongera okwogera ku kufa kwe. Ne bavaayo ne bayita mu Ggaliraaya, n'atayagala muntu yenna kutegeera, kubanga yali ayigiriza abayigirizwa be ng'abagamba nti, "Omwana w'omuntu aliweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta, kale bw'alimala okuttibwa, era waliyitawo ennaku 3 n'azuukira." Naye tebaategeera kigambo ekyo, ne batya okumubuuza. Okubeera omuweereza. Ne batuuka e Kaperunawumu. Awo bwe yali ng'ali mu nju n'ababuuza nti, "Mubadde muwakana ki mu kkubo?" Naye ne basirika, kubanga baali bawakana bokka na bokka mu kkubo nti, "Ani omukulu?" N'atuula, n'ayita 12 n'abagamba nti, "Omuntu bw'ayagala okuba ow'olubereberye, anaabanga ku nkomerero ya bonna era muweereza wa bonna." N'addira omwana omuto, n'amuyimiriza wakati mu bo, awo n'amuwambaatira n'agamba nti, "Buli anakkirizanga omu ku baana abato abali ng'ono mu linnya lyange, ng'akkiriza nze, na buli muntu yenna anzikiriza nze, takkiriza nze, wabula oli eyantuma." Awo Yokaana n'amugamba nti, "Omuyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba dayimooni mu linnya lyo, ne tumugaana, kubanga yali tayita naffe." Naye Yesu n'agamba nti, "Temumugaananga, kubanga tewali muntu anaakolanga ekyamagero mu linnya lyange ate amangu ago n'anvuma. Kubanga atali mulabe waffe ng'ali ku lwaffe. Kubanga buli muntu anaabanywesanga mmwe ekikompe ky'amazzi kubanga muli ba Kristo, mazima mbagamba nti talibulwa mpeera ye n'akatono. Na buli muntu aneesittazanga omu ku abo abato abanzikiriza, waakiri oyo okusibibwa olubengo olunene mu bulago bwe asuulibwe mu nnyanja. Omukono gwo bwe gukwesittazanga, ogutemangako, waakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu, okusinga okugenda mu ggeyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Envunyu yaabwe gyetefiira, so n'omuliro teguzikira. N'okugulu kwo bwe kukwesittazanga okutemangako, waakiri gwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako okugulu, okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amagulu gombi, envunyu yaabwe gyetefiira, so n'omuliro teguzikira. N'eriiso lyo bwe likwesittazanga, olijjangamu, waakiri gwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wa ttulu, okusinga okusuulibwa mu ggeyeena ng'olina amaaso gombi, envunyu yaabwe gyetefiira, so n'omuliro teguzikira. Kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro. Omunnyo mulungi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa, mulizzaamu ki? Mmwe mubeere n'omunnyo munda wammwe, mutabagane mwekka na mwekka. Makko essula y'e10. Yesu ayogera ku bukulu bw'obufumbo mu nteekateeka ya Katonda. Awo n'agolokoka n'avaayo,
n'ajja mu kitundu ky'e Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira w'ali nate, ng'empisa ye bwe yali n'abayigiriza. Awo Abafalisaayo olw'okwagala okumugezesa ne bajja gy'ali ne bamubuuza nti, kirungi omuntu okugobanga mukazi we? Naye n'addamu n'abagamba nti, Musa yabalagira atya? Ne bamugamba nti, Musa yakkiriza okuwandiikiranga ebbaluwa ey'okugoba alyoke agobebwenga. Naye Yesu n'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe kyeyava abawandiikira etteeka lino. Naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Kale nga tebakyali babiri nate, wabula omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga. Awo ate mu nnyumba abayigiriza ne bamubuuza ekigambo ekyo. N'abagamba nti, buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'azizza omusango gw'obwenzi ku mukyala we, naye yennyini bw'anaanobanga ewa bba n'afumbirwa omulala ng'ayenze. Yesu awa abaana abato omukisa. Awo ne bamuleetera abaana abato abakwateko, naye abayigirizwa be ne bajunga abaabaleeta. Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala n'abagamba nti, mukkirize abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana, kubanga abafaanana nga bano obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. N'abawambaatira n'abawa omukisa ng'abassaako emikono. Yesu ayogera ku kusikira obulamu obutaggwaawo. Awo bwe yali anaatera okugenda, omusajja n'ajja ng'adduka n'afukamira w'ali n'amubuuza nti, omuyigiriza omulungi, n'akola ntya okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Omanyi amateeka: tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, tolyazaamaanyanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'amugamba nti, omuyigiriza, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala n'amugamba nti, oweebuuseeko ekigambo kimu. Genda otunde byonna by'oli nabyo, ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye n'atokooterera olw'ekigambo ekyo, n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina ebintu bingi. Yesu ayogera ku buzibu bw'obugagga. Awo Yesu ne yeetoolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti, nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye. Naye Yesu n'addamu nate n'abagamba nti, abaana, nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kye kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bawuniikirira nnyo, ne bamugamba nti, kale ani ayinza okulokoka? Awo Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kityo eri Katonda, kubanga byonna biyinzika eri Katonda. Omugabo ogutaggwaawo. Awo Peetero n'atandika okumugamba nti, laba ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali eyaleka ennyumba, oba abooluganda, oba bannyina, oba nnyina, oba kitaawe, oba abaana, oba ebyalo ku lwange n'olw'enjiri, ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano, ennyumba, n'abooluganda, ne bannyina, ne bannyaabwe, n'abaana, n'ebyalo, n'okuyiganyizibwa, ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye abaliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma abaliba aboolubereberye. Yesu ayogera ku kuttibwa kwe. Baali mu kkubo nga bambuka e Yerusaalemi, ne Yesu yali ng'abakulembedde, ne beewuunya, nabali abaabagoberera ne batya. Awo nate n'atwala 12 n'atandika okubabuulira ebigambo ebigenda okumubaako nti, laba, twambuka e Yerusaalemi. Omwana w'omuntu aliweebwayo eri bakabona abakulu n'abawandiisi, balimusalira omusango okumutta, balimuwaayo eri abamawanga, balimuduulira, balimuwandira amalusu, balimukuba, balimutta, bwe waliyitawo ennaku 3 alizuukira. Okusaba kwa Yakobo ne Yokaana. Awo Yakobo ne Yokaana abaana ba Zebedaayo ne basembera w'ali ne bamugamba nti, omuyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. N'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, tuwe tutuule omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu kitiibwa kyo. Naye Yesu n'abagamba nti,
temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nywako nze, oba okubatizibwa n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze?” Ne bamugamba nti, “Tuyinza.” Yesu n'abagamba nti, “Ekikompe nze kye nywako mulikinywako, n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa, naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono, si nze nkugaba naye kw'abo be kwategekerwa.” Awo 10 bwe baawulira, ne batandika okusunguwalira Yakobo ne Yokaana. Yesu n'abayita n'abagamba nti, “Mumanyi ng'abo abalowoozebwa okufuga ab'amawanga babafuza amaanyi, n'abakulu baabwe babatwala lwa mpaka. Naye mu mmwe tekiri bwe kityo. Naye buli ayagala okubeera omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. Kubanga mazima Omwana w'Omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi.” Yesu azibula Battimaayo omuzibe w'amaaso. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Battimaayo, omusabi omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo, n'atandika okwogerera waggulu n'okugamba nti, “Yesu, Omwana wa Dawudi, onsaasire!” Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, “Omwana wa Dawudi, onsaasire!” Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, “Mumuyite.” Ne bayita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, “Guma omwoyo, golokoka, akuyita.” Naye n'asuula olugoye lwe, n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti, “Oyagala nkukole ntya?” Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, “Laboni, njagala nzibule.” Awo Yesu n'amugamba nti, “Genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza.” Amangwago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Makko essula y'e11. Yesu ayingira Yerusaalemi mu kitiibwa. Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi, nga batuuse e Besufaage ne Besaniya ku lusozi olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be 2 n'abagamba nti, “Mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangwago bwe munaayingira omwo, munaalaba omwana gw'endogoyi ogusibiddwa, oguteebagalwangako muntu n'akatono, muguyimbule muguleete. Omuntu bw'abagamba nti, ‘Mukola ki ekyo?’ Mugamba nti, ‘Mukama waffe yagwetaaga, amangwago anaaguweereza eno.’ ” Ne bagenda, ne basanga omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa ku mulyango ebweru mu luguudo, ne baguyimbula. Abamu ku abo abaali bayimiridde awo ne babagamba nti, “Mukola ki okuyimbula omwana gw'endogoyi?” Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba, ne babaleka. Ne baleeta omwana gw'endogoyi eri Yesu, ne bagusuulako engoye zaabwe n'agwebagala. Bangi ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baaliira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava emabega ne boogerera waggulu nti, “Ozaana! Aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi. Ozaana waggulu ennyo!” N'atuuka mu Yerusaalemi, n'ayingira mu yeekaalu. Bwe yamala okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Besaniya ne 12. Yesu akolimira omutiini. Awo enkeera bwe baali bavudde e Besaniya n'alumwa enjala. Awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala, n'agutuukako, alabe obanga n'asangako ekibala kyonna. Awo bwe yagutuukako n'atalabako bibala wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiro by'ettiini. N'addamu n'agugamba nti, “Okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe, omuntu talyanga ku bibala byo.” Abayigirizwa be ne bawulira. Yesu alongoosa yeekaalu. Awo ne batuuka e Yerusaalemi, n'ayingira mu yeekaalu, n'atandika okugobamu abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu, n'avuunika emmeeza z'abawaanyisa effeeza n'entebe z'abo abaali batunda amayiba, n'ataganya muntu okuyisa ekintu kyonna mu yeekaalu. N'ayigiriza n'agamba nti, “Tekyawandiikibwa nti, ‘Ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu amawanga gonna,’ naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi.” Bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baakiwulira, ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baamutya, kubanga ebibiina byonna baawuniikirira olw'okuyigiriza kwe. Awo buli kawungeezi yafulumanga mu kibuga. Omutiini ogukaze. Awo enkeera ku makya bwe baali nga bayita, ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti, “Labbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze.” Yesu n'addamu n'abagamba nti,
mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti, sigulibwa osuulibwe mu nnyanja, nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira, mukkirize nga mubiweereddwa, era mulibifuna. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Yesu abuuzibwa gy'ajja obuyinza. Ate ne batuuka e Yerusaalemi, awo bwe yali ng'atambula mu yeekaalu, ne bajja waali bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde, ne bamugamba nti, buyinza ki obukukoza bino? Oba ani eyakuwa obuyinza buno okukola bino? Awo Yesu n'abagamba nti, nange ka mbabuuze mmwe ekigambo kimu, munziremu, nange n'ababuulira mmwe obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwava mu ggulu, nanti ki mu bantu? Munziremu. Ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, bwe tunaagamba nti kwava mu ggulu, anaagamba nti, kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye tugambe nti kwava mu bantu? Kubanga bonna baalowooza mazima Yokaana okuba nnabbi. Ne baddamu Yesu ne bamugamba nti, tetumanyi. Yesu n'abagamba nti, era nange siibabuulire obuyinza bwe buli obunkoza bino. Makko essula y'e12. Olugero lw'abalimi mu lusuku lw'emizabbibu. Awo Yesu n'atandika okwogera nabo mu ngero ng'agamba nti, omuntu yasimba olusuku lw'emizabbibu, n'alwetoolooza olukomera, n'asimamu essogolero, n'azimbamu ekigo, n'alupangisa abalimi, n'agenda mu nsi endala. Awo omwaka bwe gwatuuka, n'atuma omuddu eri abalimi bamuwe ebibala by'emizabbibu gye. Ne bamukwata, ne bamukuba, n'addayo ngalonsa. Ate n'abatumira omuddu omulala, oyo ne bamukuba olubale, ne bamuswaza. N'atuma omulala, oyo ne bamutta, n'abalala bangi abamu nga babakuba, abalala nga babatta. Yali asigazzaawo omu yekka ow'okutuma, ye mutabani we omwagalwa, bw'atyo n'amutuma gye bali ng'agamba nti, bajja kussaamu mutabani wange ekitiibwa. Naye abalimi bali ne bateesa bokka na bokka nti, ono ye musika, kale tumutte, n'obusika buliba bwaffe. Ne bamukwata, ne bamutta, ne bamusuula ebweru w'olusuku lw'emizabbibu. Kiki nannyini lusuku lw'emizabbibu ky'alikola? Alijja, alizikiriza abalimi, n'olusuku lw'emizabbibu aliruwa abalala. Temusomangako n'akatono ekyo ekyawandiikibwa nti, ejjinja abazimbi lye baagaana, eryo lyafuusibwa omutwe gw'oku nsonda? Ekyo kyava eri Mukama, era kya kitalo mu maaso gaffe. Ne basala amagezi okumukwata, ne batya ebibiina, kubanga baategeera ng'ageredde ku bo olugero olwo, ne bamuleka ne bagenda. Yesu abuuzibwa ku kuwa omusolo. Ne batuma gy'ali omu ku Bafalisaayo n'Abakerodiyaani okumutega mu bigambo. Awo bwe bajja ne bamugamba nti, omuyigiriza, tumanyi ggwe ng'oli w'amazima, so ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo, kubanga tososola mu bantu, naye oyigiriza ekkubo lya Katonda mu mazima. Kale kirungi okuwanga Kayisaali omusolo, nanti kisi weewaawo. Tuwengayo oba tetuwangayo? Naye bwe yategeera bunnanfuusi bwabwe n'abagamba nti, munkemera ki? Mundeetere eddinaali ngirabe. Ne bagireeta. N'abagamba nti, ekifaananyi kino n'obuwandiikeko buno by'ani? Ne bamugamba nti, bya Kayisaali. Yesu n'abagamba nti, ebya Kayisaali mumuwenga Kayisaali, n'ebya Katonda mumuwenga Katonda. Ne bamwewuunya nnyo. Yesu bamubuuza ku by'okuzuukira. Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja waali ne bamubuuza nti, omuyigiriza, Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga n'aleka mukazi we nga tazadde mwana, muganda we atwalanga mukazi we n'azaalira muganda we abaana. Kale waaliwo abooluganda 7, ow'olubereberye n'awasa omukazi n'afa nga talese mwana. Owookubiri n'amuwasa n'afa era naye nga talese mwana. N'owookusatu bw'atyo. Bonna 7 ne bafa nga tebaleseewo baana. Oluvannyuma bonna nga baweddewo n'omukazi n'afa. Kale bwe balizuukira, aliba mukaani ku bo, kubanga bonna 7 baamuwasa. Yesu n'abagamba nti,
Si kyemuva mu kyama nga temumanyi ebyawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa, so tebaliwayira, naye balibanga bamalayika ab'omu ggulu. Naye ebyabafu okuzuukizibwa, temusomanga mu kitabo kya Musa ku kisaka, Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti, nze ndi Katonda wa Ibulayimu, era Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo? Si Katonda w'abafu naye w'abalamu? Mukyama nnyo. Yesu abuuzibwa ku tteeka ekkulu. Awo omu ku bawandiisi n'ajja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka, n'amanya ng'abazzeemu bulungi, n'amubuuza nti, tteeka ki ery'olubereberye ku gonna? Yesu n'addamu nti, ery'olubereberye lye lino nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Eryokubiri lye lino nti, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Omuwandiisi n'amugamba nti, mazima omuyigiriza, oyogedde bulungi nga Katonda ali omu, so tewali mulala wabula ye. N'okumwagala n'omutima gwonna, n'okutegeera kwonna, n'amaanyi gonna, n'okwagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka, kusinga nnyo ebiweebwayo byonna ebiramba ebyokebwa ne ssaddaaka. Awo Yesu bwe yalaba ng'amuzzeemu ng'omutegeevu, n'amugamba nti, toli wala obwakabaka bwa Katonda. Awo ne wataba muntu ayaŋŋanga okumubuuza nate. Yesu abuuza abakulembeze ku Kristo. Yesu bwe yali ng'ayigiriza mu yeekaalu n'abuuza nti, lwaki abawandiisi bagamba nti Kristo mwana wa Dawudi? Dawudi yennyini yagamba mu Mwoyo Omutukuvu nti, Mukama yagamba Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo. Dawudi yennyini amuyita mukama we, abeera atya omwana we. Ab'omu kibiina ne bamuwulira n'essanyu. Yesu alabula abayigirizwa be. Awo mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti, mwekuume abawandiisi abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu, n'okulamusibwa mu butale, n'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro n'ebifo eby'ekitiibwa mu mbaga, abalya ennyumba z'abannamwandu era abasaba ennyo mu bunnanfuusi, abo balizza omusango ogusinga obunene. Yesu asiima nnamwandu omwavu. Awo Yesu n'atuula okwolekera eggwanika, n'alaba ebibiina bwe bisuula ensimbi mu ggwanika. Bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. Awo nnamwandu omu omwavu n'ajja, n'asuulamu ebitundu bibiri ye kodolante. N'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika, kubanga bonna basuddemu ku bibafikkiridde, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo, bwe bulamu bwe bwonna. Makko essula y'e13. Obubonero bw'ekiseera eky'enkomerero. Awo bwe yafuluma mu yeekaalu, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, omuyigiriza, laba amayinja gano bwe gali, n'enzimba eno bw'eri. Yesu n'amugamba nti, olaba ebizimbe bino eby'ekitalo? Tewalisigala wano jjinja na limu ku linnaalyo eritalisuulibwa wansi. Bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni ng'ayolekedde yeekaalu, Peetero ne Yakobo ne Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti, tubuulire, ebyo biribaawo ddi? Era akabonero ki akalibaawo ng'ebyo byonna bigenda okutuukirira? Yesu n'atandika okubagamba nti, mwekuume, omuntu yenna tabakyamyanga. Bangi abalijja mu linnya lyange nga boogera nti, nze nzuuyo, era balikyamya bangi. Awo bwe muwuliranga entalo n'ettutumo ly'entalo, temweraliikiriranga, kibigwanira okubaawo, naye enkomerero ng'ekyali. Kubanga eggwanga lirirumba ggwanga linnaalyo, n'obwakabaka obwakabaka bunnaabwo. Walibaawo ebikankano mu bifo bingi, walibaawo enjala. Ebyo lwe lubereberye lw'okulumwa. Naye mwekuume mwekka, kubanga balibawaayo mu nkiiko, mulikubirwa ne mu makuŋŋaaniro, era muliyimirira ne mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka ku lwange, okubeera abajulirwa mu bo. Enjiri kigigwanira okumala okubuulirwa amawanga gonna. Era bwe babatwalanga okubawaayo, temusookanga kweraliikirira bwe munaayogera, naye kyonna kyonna kye muweebwanga mu kiseera ekyo, ekyo kye mwogeranga, kubanga si mmwe mwogera wabula Omwoyo Omutukuvu. Owooluganda anaawangayo muganda we okumutta, ne kitaawe w'omwana anaamuwangayo. Abaana banaajeemeranga ababazaala, banaabasisanga.
Munaakyayiwanga bonna olw'erinnya lyange, naye agumiikiriza okutuusa enkomerero oyo y'alirokoka. Naye bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nnabbi Danyeri kye yayogerako nga kiyimiridde awatakisaanira, asome ategeere, kale abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, ali waggulu ku nju takkanga so tayingiranga kuggyamu kintu mu nju ye. N'ali mu nnimiro taddanga kutwala lugoye lwe. Naye ziribasanga abaliba embuto n'abaliba bayonsa mu nnaku ezo. Musabe bireme okutuukira mu kiseera eky'obutiti. Kubanga ennaku ezo ziriba za kulabiramu nnaku nga tezibangawo bwe zityo kasookedde Katonda atonda ebyatondebwa okutuusa kaakano, era teziriddamu nate. Era singa Mukama teyasala ku nnaku ezo, tewandirokose muntu yenna, naye olw'abalonde be yalonda yazisalako. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti, laba, Kristo ali wano, oba ali wali, temumukkirizanga, kubanga bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba balijja, balikola obubonero n'ebyewuunyo, okukyamya oba nga kiyinzika n'abalonde. Naye mwekuume mmwe, laba mbabuulidde byonna nga tebinnabaawo. Naye mu nnaku ezo, okulaba ennaku okwo nga kuwedde, enjuba erikwata ekizikiza, n'omwezi teguli wa kitangaala kyagwo, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galikankanyizibwa. Kale ne balyoka balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire, n'amaanyi amangi n'ekitiibwa. Awo n'alyoka atuma bamalayika be, alikuŋŋaanya abalonde be okuva mu mpewo ennya, okuva ku nkomerero y'ensi okutuusa ku nkomerero y'eggulu. Era muyigire ku mutiini, ettabi lyagwo bwe ligejja n'amalagala ne gatojjera, mutegeera ng'omwaka guli kumpi. Era nammwe bwe mutyo, bwe mulabanga ebyo nga bituuse, mutegeere ng'ali kumpi ku luggi. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna lwe birituukirira. Eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo n'akatono. Naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali amanyi, newankubadde bamalayika abali mu ggulu, newankubadde Omwana, wabula Kitange. Mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituukira. Ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala, ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Kale mutunule, kubanga temumanyi mukama w'enju w'alijjira, oba kawungeezi, oba ttumbi, oba ng'enkoko ekookolima, oba nkya, si kulwa ng'akomawo amangu ago n'abasanga nga mwebase. Era kye mbagamba mmwe, mbagamba bonna nti mutunule. Makko essuula ye-14. Okubonyaabonyezebwa, okufa n'okuzuukira kwa Yesu. Awo bwe waali wakyabulayo ennaku 2, embaga y'Okuyitako n'ey'Emigaati Egitazimbulukusiddwa okutuuka, bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamukwata bamutte, kubanga baagamba nti, si ku lunaku lwa mbaga, kubanga abantu bayinza okuleetawo akeegugungo. Omukazi asiiga Yesu amafuta. Awo bwe yali mu Besaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge ng'atudde ku mmere, omukazi eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'ajja, n'ayasa eccupa, amafuta n'agafuka ku mutwe gwa Yesu. Naye waaliwo mu bo abamu abaasunguwala ne beebuuza nti, amafuta gafudde ki bwe gatyo? Kubanga amafuta gano ganditundiddwa eddinaali 3 n'okusingawo ne ziweebwa abaavu. Ne bamwemulugunyiza. Naye Yesu n'agamba nti, mumuleke, mumunakuwaliza ki? Ankoledde ekikolwa ekirungi. Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, na buli lwe mwagala muyinza okubakola obulungi, naye nze temuli nange bulijjo. Akoze nga bw'ayinzizza, asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika. Mazima mbagamba nti enjiri buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna, kino omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Yuda ateekateeka okulyamu Yesu olukwe. Awo Yuda Isukalyoti eyali omu ku 12 n'agenda eri bakabona abakulu alabe bw'alyamu Yesu olukwe abamuwe. Awo bwe baawulira ne basanyuka, ne basuubiza okumuwa effeeza, n'anoonya ebbanga w'anaamuliramu olukwe. Okuteekateeka embaga ey'Okuyitako. Awo ku lunaku olwasooka olw'embaga ey'Emigaati Egitazimbulukusiddwa kwe battira omwana gw'endiga ogw'Okuyitako, abayigirizwa be ne bamubuuza nti, oyagala tugende wa tutegeke gy'onooliira Okuyitako? N'atuma ab'oku bayigirizwa be 2 n'abagamba nti, mugende mu kibuga, anaasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere, muyingire mu nnyumba mw'anaayingira, mugambe nannyini nnyumba nti,
Omuyigiriza agambye nti, ekisenge kiri ludda wa mwe nnaalira okuyitako n'abayigirizwa bange? Anaabalaga ye yennyini ekisenge ekinene ekya waggulu ekitegeke era ekirongooseddwa, mututegekere omwo. Awo abayigirizwa ne bagenda ne bajja ku kibuga ne balaba nga bwe yabagambye, ne bategeka okuyitako. Yesu akwata okuyitako n'abayigirizwa be. Awo bwe bwawungeera n'ajja ne 12. Awo bwe baali batudde ku mmere, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti omu ku mmwe alya nange anandyamu olukwe. Ne batandika okunakuwala n'okumubuuza kinnoomu nti, ye nze? N'abagamba nti, omu ku 12 akoza nange mu kibya ye wuuyo. Kubanga Omwana w'Omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikwako, naye zirimusanga omuntu oyo alyamu olukwe Omwana w'Omuntu. Kyandibadde kirungi singa omuntu oyo teyazaalibwa. Emmere ya Mukama waffe essibwawo. Awo bwe baali balya, n'atoola omugaati. Awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu, n'abawa n'agamba nti, mutoole, guno gwe mubiri gwange. Ate n'addira ekikompe. Awo bwe yamala okwebaza n'akibawa, ne bakinywako bonna. N'abagamba nti, guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi. Mazima mbagamba nti, sirinywa nate kukibala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndikinywa nga kijja mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu ategeeza Peetero nga bw'anaamwegaana. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba, ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti, muneesittala mwenna, kubanga kyawandiikibwa nti, ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda mu Ggaliraaya. Naye Peetero n'amugamba nti, newaakubadde nga bonna baneesittala, naye si nze. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti gwe leero, ekiro kino, enkoko eneeba tennakookolima emirundi 2, ononneegaana emirundi 3. Naye ne yeeyongera nnyo okwogera nti, newaakubadde nga kiŋŋwanira okufiira awamu naawe, siikwegaane n'akatono. Era bonna ne bagamba bwe batyo. Yesu mu lusuku e Gesusemane. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemane, n'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano male okusaba. N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye, n'atandika okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. N'agamba nti, emmeeme yange eriko ennaku nnyingi, zigenda kunzita. Mubeere wano mutunule. N'atambulako katono, n'avunnama n'asaba obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. N'agamba nti, Abba, Kitange, byonna biyinzika gy'oli. Nzigyako ekikompe kino, naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Awo n'ajja n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti, Simooni, weebase? Tosobodde kutunula wadde essaawa emu bw'eti? Mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwagala, naye omubiri munafu. Nate n'addayo n'asaba, n'ayogera ebigambo bye bimu na biri. N'akomawo nate, n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambira. Ne batamanya kya kumuddamu. N'ajja omulundi ogwokusatu, n'abagamba nti, mwebakire ddala kaakano, muwummule. Kinaamala, ekiseera kituuse, n'aba Omwana w'Omuntu aweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke tugende. Laba ndyamu olukwe anaatera okutuuka. Yuda alyamu Yesu olukwe. Awo amangwago bwe yali akyayogera, Yuda, omu ku 12, n'ajja n'ekibiina wamu naye abaalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde. Yuda eyamulyamu olukwe yali abawadde akabonero nti, gwe nnaanywegera nga ye wuuyo, mumukwate, mumutwale nga mumunywezezza. Awo bwe yatuuka, amangwago n'ajja gy'ali n'agamba nti, Labbi, n'amunywegera nnyo. Ne bamussaako emikono gyabwe ne bamukwata. Naye omu ku abo abaali bayimiridde awo n'asowola ekitala n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, munjigiridde nga bwe mujjira omunyazi n'ebitala n'emiggo okunkwata? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu yeekaalu nga njigiriza, nga temwankwata. Naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa bituukirire. Awo bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo omulenzi omu n'amugoberera eyali yeebikkiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri, ne bamukwata, naye n'abalekera olugoye olw'ekitaani n'adduka bwereere.
Yesu mu maaso g'olukiiko. Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu. Bakabona abakulu bonna, n'abakadde, n'abawandiisi ne bakuŋŋaana. Awo Peetero n'agoberera Yesu ng'ali walako, n'atuuka munda mu luggya lwa kabona asinga obukulu, n'atuula n'abakuumi ng'ayota omuliro. Awo bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulizi kwe banaasinzira okutta Yesu, naye ne bubabula, kubanga bangi abaaleeta obujulizi obw'obulimba ku ye, era obujulizi bwabwe bwali bukoonagana. Awo abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza nga bagamba nti, ffe twamuwulira ng'agamba nti, ndimenya yeekaalu eno eyakolebwa n'emikono, ne mu nnaku 3 ndizimba endala etalikolebwa na mikono, era n'obujulizi obwo tebwakwatagana. Awo kabona asinga obukulu n'ayimirira wakati, n'abuuza Yesu nti, gwe toyanukula n'akatono? Kiki kye bakulumiriza bano? Naye n'asirika busirisi, n'atayanukula n'akatono. Nate kabona asinga obukulu n'amubuuza nti, gwe Kristo, omwana w'oyo eyeebazibwa? Yesu n'agamba nti, ye nze. Nammwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi, ng'ajja n'ebire eby'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza engoye ze, n'agamba nti, twetaagira ki nate abajulirwa? Muwulidde obuvoozi bwe. Mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira omusango ng'asaanira okufa. Awo abamu ne batandika okumuwandira amalusu, n'okumubikka mu maaso, n'okumukuba ebikonde, n'okumugamba nti, lagula. Abakuumi nabo ne bamutwala nga bamukuba empi. Peetero yeegaana Yesu. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bazaana ba kabona asinga obukulu n'ajja. Awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amutunuulira n'amugamba nti, naawe wali n'Omunnazaaleesi Yesu. Naye ye ne yeegaana ng'agamba nti, simanyi, so sitegeera ky'oyogera. N'agenda ebweru mu kisasi, enkoko n'ekookolima. Awo omuzaana n'amulaba, n'atandika era okugamba abaali bayimiridde awo nti, omusajja oyo omu ku bo. Peetero n'ayongera okwegaana. Awo bwe waayitawo ekiseera kitono, abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti, mazima oli omu ku bo, kubanga oli mu Ggaliraaya. Peetero n'atandika okukolima n'okulayira nti, simanyi muntu ono gwe mwogerako. Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu bwe yamugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima mirundi 2, ononneegaana emirundi 3. Awo Peetero n'atulika n'akaaba amaziga. Makko essula 15. Yesu mu maaso ga Piraato. Awo amangu ago bwe bwakya enkya, bakabona abakulu n'abakadde n'abawandiisi n'ab'omu lukiiko bonna ne bateesa, ne basiba Yesu, ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Awo Piraato n'amubuuza nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu nti, ky'oyogedde kyekyo. Awo bakabona abakulu ne bamuloopa ebigambo bingi. Awo Piraato n'amubuuza nate ng'agamba nti, toyanukula n'akatono? Laba ebigambo bingi bye bakuloopa. Naye Yesu n'ataddamu nate kigambo. Piraato n'okwewuunya ne yeewuunya. Awo ku mbaga yabateeranga omusibe omu gwe baamusaba. Awo waaliwo omu ayitibwa Balaba, eyasibibwa n'abaajeema abatta abantu mu keegugungo. Awo ekibiina ne kijja ne kitandika okusaba Piraato okubakolanga bwe yabakolanga. Awo Piraato n'abaddamu nti, mwagala mbatere kabaka w'Abayudaaya? Kubanga yategeera nga bakabona abakulu baamuweesezzaayo buggya. Naye bakabona abakulu ne bafukuutirira ekibiina babateere Balaba mu kifo kya Yesu. Awo Piraato n'addamu nate n'ababuuza nti, kale nnaamukola ntya gwe muyita kabaka w'Abayudaaya? Awo ne boogerera waggulu nate nti, mukomerere. Awo Piraato n'abagamba nti, kazi kibi ki ky'akoze? Naye ne beeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, mukomerere. Yesu akubibwa. Awo Piraato bwe yali ayagala okusanyusa ekibiina, n'abateera Balaba, n'awaayo Yesu okukomererwa ng'amaze okumukuba. Awo abasirikale ne bamutwala munda mu luggya oluyitibwa Pulayitoliyo, ne bayita ekitongole kyonna okukuŋŋaana. Ne bamwambaza olugoye olw'effulungu, ne baluka engule ey'amaggwa ne bagimutikkira, ne batandika okumulamusa nti, mirembe kabaka w'Abayudaaya. Ne bamukuba olumuli ku mutwe, ne bamuwandira amalusu, ne bafukamira ne bamusinza. Awo bwe baamala okumuduulira, ne bamwambulamu olugoye olw'effulungu, ne bamwambaza engoye ze, ne bamutwala ne bamufulumya okumukomerera. Yesu akomererwa ku musaalaba. Ne bawaliriza omuntu eyali ayita Simooni ow'e Kuleene ng'ava mu kyalo, kitaawe wa Alegezanda ne Luufo,
okugenda nabo okwetikka omusaalaba gwe. Ne bamuleeta mu kifo Gologoosa, amakulu gaakyo kifo kya kiwanga. Ne bamuwa omwenge ogutabuddwamu envumbo, naye ye n'atagukkiriza. Awo ne bamukomerera, ne bagabana ebyambalo bye nga babikubirako obululu, buli muntu ky'anaatwala. Awo essaawa zaali ziri 3 ne bamukomerera. Awo ebbaluwa ey'omusango gwe newandiikibwa waggulu nti, Kabaka w'Abayudaaya, era n'abanyazi 2 ne babakomerera wamu naye, omu ku mukono gwe ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Olwo ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti, nabalirwa wamu n'abaasobya. Awo abaali bayita ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe nga bagamba nti, so gw'amenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku 3, weerokole ove ku musaalaba. Era bakabona abakulu ne baduula bwe batyo, n'abawandiisi nabo ne bagamba nti, yalokola balala, tayinza kwerokola yekka. Kristo kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba, tulyoke tulabe tukkirize. Ne bali abaakomererwa naye ne bamuvuma. Awo essaawa bwe zaali ziri 6, ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda. Awo mu ssaawa ey'omwenda Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Eloi, Eloi, lama sabakusaani. Amakulu gaakyo nti, Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Awo abamu ku abo abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, laba, ayita Eriya. Awo ne wabaawo omu n'adduka, n'annyika ekyangwe mu nvinnyo enkaatuufu, n'akisa ku lulimi, n'amuwa okunywa ng'agamba nti, leka tulabe ng'Eriya anajja okumuwanula. Awo Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene n'awaayo obulamu. Awo n'eggigi ly'omu yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Awo omwami w'ekitongole eyali ayimiridde awo ng'amwolekedde, bwe yalaba ng'awaddeyo obulamu bw'atyo n'agamba nti, mazima omuntu ono abadde mwana wa Katonda. Era waaliwo walako abakazi nga balengera, mu abo mwalimu ne Maliyamu Magudaleene, ne Maliyamu nnyina Yakobo omuto ne Yose, ne Saalome, abo bwe yali mu Ggaliraaya ne bayitanga naye nga bamuweereza, n'abakazi abalala bangi abajja naye e Yerusaalemi. Yesu aziikibwa. Awo bwe bwawungeera, kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka, lwe lunaku olusooka Ssabbiiti, Yusufu ow'e Alimasaya, omukulu assibwamu ekitiibwa mu lukiiko olukulu, era eyasuubiranga yennyini obwakabaka bwa Katonda, n'aguma n'ayingira eri Piraato nga tatya, n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato ne yeewuunya bw'afudde amangu, n'ayita omwami w'ekitongole, n'amubuuza obanga ekiseera kiyiseewo yakafiira. Awo bwe yakiwulira okuva eri omwami, n'awa Yusufu omulambo. Ye n'agula olugoye olw'ekitaani, n'amuwanula, n'amuzinga mu lugoye olw'ekitaani olwo, n'amussa mu ntaana eyasima mu lwazi, n'ayiringisiza ejjinja ku mulyango gw'entaana. Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yose ne balaba we yateekebwa. Makko essula y'e16. Yesu azuukira. Awo Ssabbiiti bwe yaggwaako, Maliyamu Magudaleene ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Saalome ne bagula ebyakaloosa eby'okusiiga omulambo gwa Yesu. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali yaakavaayo ne bajja ku ntaana. Awo baali beebuzaganya bokka nti, ani anaatuyiringisiza ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana? Awo bwe baatunula, ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa ku bbali ate nga lyali ddene nnyo. Awo bwe baayingira mu ntaana ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo, ng'ayambadde olugoye olweru, ne bawuniikirira. N'abagamba nti, temuwuniikirira, munoonya Yesu Omunnazaaleesi eyakomererwa. Azuukidde, tali wano. Laba ekifo we baamussa. Naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti, abakulembedde okugenda e Ggaliraaya. Eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba. Awo ne bafuluma ne bava ku ntaana nga badduka, kubanga okukankana n'okusamaalirira byali bibakutte, so ne batabuulirako muntu kigambo, kubanga baatya. Ebisembayo. Awo bwe yamala okuzuukira ku makya ku lunaku olusooka mu nnaku 7, n'asooka okulabikira Maliyamu Magudaleene gwe yagobako dayimooni 7. Oyo n'agenda n'abuulira abaayitanga naye, n'abasanga nga bakungubaga era nga bakaaba. Awo bo bwe baawulira nga mulamu, ng'alabiddwa ye, ne batakkiriza. Yesu alabikira abayigirizwa ababiri. Ebyo bwe byaggwa, n'alabikira bannaabwe babiri mu kifaananyi kirala, nga batambula nga bagenda mu kyalo.
Awo abo ne bagenda ne babuulira bali abalala, naye nabo ne batakkiriza. Yesu alabikira abayigirizwa be 11. Oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere, n'abanenya olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza abaamulaba amaze okuzuukira. N'abagamba nti, mugende mu nsi zonna, mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza: banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono, banassangako emikono abalwadde, nabo banaawonanga. Yesu atwalibwa mu ggulu. Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna, Mukama waffe ng'akoleranga wamu nabo, era ng'anyweza ekigambo mu bubonero obwakiddiriranga. Amiina.